Oli mulungi kale. Wabaddewo waliwo omuwala makeup artist sijja mugalinya mukwano gwange mpeereza message n'agamba bo bakyawa maama waabwe kulwokubanga muganda we baamutta. Muganda we yalinga abbabba ebintu by'abantu so ne bamwokya ne bamukuba ne bamutta naye ye akuze to understand nti maama waabwe teyababuulirira. We've had cases naddala eyo Luligundi we yali eyo mu ghetto nagamba abaana beno babba kati abaana babba ne baana b'abantu ku kyalo tusaadde n'omukuba owolereza bwolereza ekintu ky'obulamu omuzadde osobola okujja publicly n'owolereza omwana nabwo ogenda eri kubanga maybe ebiseera ebisinga oba oyagala kumutaguuza ku society na biki naye kiki ky'ogamba omwana ng'oli eri bw'ogenda omubibiita bubibiisi ate si buli kaseera nti era olina mutaguuza ku public oba olina okukkiriza n'ogenda n'ogaa chairman badde nsaba mwana wange tugenda mukuba ne saa tumukube asigaze obulamu oba ontegeera kuba abantu we banaamukwatako yes enyinza okuba nkubye kiganye naye saa tumukwale tumutwale bamukube emiggo bamukube mu bulungi. I swear this was very sad. Kinkwasiza nnyo ennaku mulimu abaana abalwadde baafuna obulwadde abamu bali betugambye bazaala bato naye mama nga talina kyayogera. Mama alabanga obulamu obulyokke ate naddala feeyo waffe wansi mu ghetto. Mama temwashuminga nti abaana bamanyi kyotamugamba ani yakimugamba kale oba yakimugamba atya. Yes. Kyekyo kale tuyingiddewo n'akaama Abiresenju Fashion Collections yaba anyambaza era nga yali ku katiteeka n'aka green yakolunaku olwaleero on this Monday. Kalungi. Wasiimi mutima obedda kuŋŋamba ekintu kakuŋŋamba oba kati kino ekibisse maaso kirina kyekibikkanga eri kamera yo tejja kubateraba ka fashion just nange ndaba eno ng'oyisibwa ng'olabye lwaki obwongu bwange budduka nnyo ku Mande omusaayi gutambula speed nnyo sandi wamma musange emakinje ngoyisiza police barracks oba osobola omukubirako ku 0758 59 18 16 ino dress eri mu colors ez'enjawulo. Kale papa misa kisema kwenda kuzomezi 12 Friday ya week eno tuli ku Kampala sena kuli ndoze lokutandika olunaku olw'enkya tugenda kuba tutandika okuleeta abantu abaguze table. Gwe bw'oba ogenda kugula table noonya bunoonya ngambe nti njagala kugula table ya papa misa kisema kula oyo wa Lugave oyo papa oyo waffe tugenda kujja ntandika okubibalaga olunaku olw'enkya nina group awo record label yaguze table 2 namba mbaga yaziguzaawo tugenda kutandika okuba nga tubalagaawo enkya noonyanza oba Diana oba Diana n'abatanzi ffe tujje tukapucalinge ng'ogula table za papa misa kisemakula ku Friday ya week eno obukadde busatu oba table mwe benjogerako essaawa zino olina ekitongole ky'omwagala kubeerayo olina kampani y'omwagala kubeerayo simanyi gwe kyoyagala kibeereyo nga kikyo leka kibeere mu ogula table ate n'oyisaawo ne kyoyisizaawo ffe ne tujja kuba ye waffe era tugenda kuba nga tulaga kati gwe gy'oli obadde tonnakirowoozaako gwe gula table ffe tujje ate tujje tulaga abantu ti kampani ya gundi yaguze table ku bukadde busatu kakati mwabagala emwemu genda ku Papa Sport genda wali ku Pakalas n'ebifeera byebalanga oberenga ate wefuna tiketi ya papa misa kisamakula awo nno nga tuvuddewo abantu b'ejjinja telefone egenda kubanga ejja ku lockdown lwa week eno mu BBS at 7 sorry tugenda kubanga tuyingira ne presenter bonna nga ate bakubuuzaako bakusanyusa abayimbi bagenda kubanga babeera bakumene bagenda kubeerawo so mberenga mujje tuberenga tumalako olwokutaano lwa week eno ku Fantasy Lounge ejjinja ate embere yongera kwanga ate yongera okunyuma awo nga tuvuddewo Aropex Star Adhesive Cement Asphalt Tiles gena mu hardware zona mu ggwanga oberenga ate omwefunira adhesive kirungo Asphalt Tiles kakati bayagala kubanga Asphalt Tiles zinywere zifuukire ddala ennyumba yeekunyumire adhesive kozesa wa Aropex Star Adhesive ojja kubanga ate ombulya kyonaaba ojjamu kakati bwogenda mu hardware zona mu ggwanga wefune adhesive wa Aropex Simba Automotive Uganda Limited badese pichipichi ya UG Boss bakutegeeza nti kakati bw'oba oyagala okubeera nga ate ova mu bwavu genda wefune pichipichi ojja okuvuga ya ssente wa pichipichi eza buli kikaba zirina ne balina n'eya kibanja mpola bagamba batya ofuna emitwalo gy'onsanvu ebbalo ya LC abakweyimira birindaga muntu zaabwe n'ogenda ku offices zaabwe munda babalinawo office ku kizimbe kya BMK ekamo kyabalinawo office opposite oil gendayo berenga tuwefuna pichipichi oyongera okubanga atotambuza obulamu Brandmark Uganda Limited bebaze okubeera nga bakuyamba ku bintu by'okuprintinga bakuba ebipande bya branding ebyenjawulo okuli pull up okuli billboards okuli teardrops n'ebirala bingi nnyo bakuba magazines bakuba ebitabo ate bagamba ebyuma ebirina teknolojia ow'omulembe akuba design mu mabaati
as in still kakati agendayo awo ku Nassau ku kizimbe kya Printers Miracle Building osobola okubeera nga ate obefune bannaffe ba Brandmark Uganda Limited. Kale kids and love daycare and kindergarten abazadde ng'omwana galatandike kusoma term ejja lowooza ku kids and love daycare and kindergarten lisangibwawo bwe bajja opposite Kevin House. Bagamba nti no balina emmotoka esomba abaana okulinaana mu bitundu awo ebirinanyeewo ate ng'essomero ddungi nnyo. Omwana bamusomesa okuyiga oluzungu, bamusomesa engeri gyeyisa mu bantu, ebyokuzanyisa weebiri, abasomesa balinganga bazadde. Kale ava waka ng'adda waka ye kids and love daycare and kindergarten. Kale tumalize ne musime Paul Saka nga muka 11 ogw'omukaaga agenda kubeera Kampala Serena Hotel mujje mwenna abanyumirwa ennyimba z'amasomero z'awandiiseeko, ennyimba z'Obwakabaka ennungi nnyo z'awandiise, ennyimba ezisomesa z'awandiise, abayimbi bagulumize bangi nnyo, Banibemana Makula, Misa Semakula n'abalala bangi nnyo bagenda kubeerayo. Kakati tubeere nga tubeerayo emitwalo gigenda beera 5 abayizi, mitwalo 10 abantu abakulu, tebegenda baya bukadde 2 11 ogw'omukaaga ku Kampala Serena Hotel. Okay, now kama kona kolero ngenda kubanka gamba bannaffe abali mu bufumbo oba mbizo kwa tebuli ligo nga nayi mubeera mwenna but bits window ninga we muri mukoze ka family kamwe. Now ebintu mugenda nolowooza naddala abakyala twatuka ku mbeera egamba omusajja tomugamba buli kimu obaako kawerekerayo andi ababa bikulangira mbo kana akantu kange oba abamu munaye omusajja kasomga ninayo obuzigo bwange nga tandika ogamba naye naawe ezizo tuziryako digula ku mmere ewaka asadeyo omukazi ngewooma ewooma okamala. Now kakati waliwo obuzibu mukwano gwange waliwo emboozi gye yanyumiriza nti ate kyaliibwe omukazi yagenda nga yeewola ssente ali alooni mu banka oba ali agenda kukola biki saategedde nnyo details. Kati mukulya londoni nga tegaana abalya ku mubulimu nga bamukubira nga bamugamba nono agenze mu kkomera omusajja talina kyamanyi nti nsonga ki mwe bafunira sente za nigina ne bakukuta omwana bakwerusa bagamba ebizigo by'okwerusa bya bbeeno gamba bazijjawa nze nga sizimuwaayo zino. So munnange kyembadde nze nsuubira bwe mubeera obutakwatagana no relationship tebuli maka gammwe gokka omusaza agamba osente bwagenda okonta ngenda kwewola kakadde kamu n'ekitundu gamba kati agenda kajja wono gwendekera 3 ogenda nakakolamu okitegeera ng'omu ne bizinesi zakozeekoze zifudde anti kati that is when you need your husband ng'ate otyo mugamba nti kirabika gwe omukono gwo tegubaza bizinesi bireke tebidda kakati obuzibu omugenda ofuna ogenda teeka ne munno mu buzibu ono gwobeera naye waka abantu balowooza munno yaku next kin nga tomanyi weebale nnyo next of kin wo by default by all means mumbeera mwenna kakati bagenda kukwata bakusibe oba ekintu kyonna kijja kutuukako. So mbadde njagala mu mbeera yonna temwogeriziganya mwenyigidde mwakoze eki tokola kusalawo nga munno tamanyiiko mu ngeri yonna mugambe ku bannange laba otuuka ku buzibu kakati niwe bamala omusiba gwalina omugjayo era miliyoni 3 obusuune bulyoka bukuttira obwere ekikomawo kyekyeru kyekyeyerusa ne kyefukamiza bansonyiwe nenguufa nowulira ng'ojjudde nammwe ate ne kusaidi y'abaami okozeseza wallahi nyinza okulwala wiiki naawe oyinza nyiga n'ofa bufi olwo wakubidde bano ate osobola omulekayo maama w'abaana ate kye kikuluma kisinga okukuluma ogenda okaagana agamufaanana ogalese waka nolyoka okuba n'ogwa mu banja banjawo obutategerekeka ozze ku mulimu mpeeyo ka emergency loan akamangu okubidde bakwano go okuŋŋaanyizwa abakazi babi wayitawo wiiki egyo nga takyajjukira ng'asaba birala ate bw'omujjukizaako nti nakujja mu kkomera nti maama teruggwe abasajja ffe kye tutuliko mu kimanyi abasajja obadde ogamba n'abasajja bakola n'abasajja nammwe mukola okusalawo kwammwe okwenjawulo bambi tetuganye omusajja ekimufuula omusajja ow'enjawulo ffe waka kwe kulya nga tetumanyi oba wakoze oba tuwakoze yadde 10 naye ate era waliwo ekintu kyogenda okukola nga kiri extra okitegeera kale ng'olaba kisukkawokko site oyagala etambule mangu bizinesi wa ebintu babikutte tuyagala bintu nuzaamu olumu watutwaka waka tuli just balungi kubazayo abaana balungi naye obwongo gamba ekyo newenna kiga kigenda kunyamba ki ale nkugambe nno obukadde butamu ngenda okufuna ate oguleka ekiteeteeyi naye saagala kunyiza mukazi mwerukamuleka omukazi ojjala omugamba ngenda funa looni ya bukadde 2 naga wansuubiza emitwalo gyange 10 eyo nno kalekaleko ate ye aba mu bisimu omwala omugamba naye ate kati mbadde nva mu banka bampadde obukadde 20 kongisima bukuwadde kirungi bayire maama yangambe mulwadde natandika zipulaningira kuba ku bbando obwakati bannaye
I know naye nga bambi bw'oba olabanga nawe esente nnyingi muko at some point sobola okutabuka nawe kigenda bakostinga bajja kugenda batwala amaka omukyalo ogenda mubuulira ki ye surety gy'otaddeyo akapolitiko wamugamba eri ebbuto nga babajjeko ploti nga lino lyaba ligejjedde mu kazigo nga mwayina ennyo mubiri okitegeera so munno kimugambeko nti tugende okusalawo tukole decision batugende tutwala ennyumba nga ndi aminda no ndi mukyalawo obanga yali anako oba ntuuke ngenda okukubira tatange omugamba taata tuyamba omwami ennyumba bagitwala tujangu otubeiringe out nga nange nkimanyiiko n'ebintu okuntabukako obutabusi sika sente ya looni era at least okwatako emitwalo nga 2 n'ogakozesa ne mulyamuko kanyama akati omuntu omwagenda afuna looni muto sanga agikubako owaye sente z'ebibiina zino nkuzeemuko ku ntebe wakati mu ntambuza y'omukwano gwammwe kati wuliriza akaama ka leero mu programu